Lusiisira lw'ebyobulamu olutegekeddwa mu disitulikiti y'e Lwengo n'ekigendererwa eky'okuwa abantu obujjanjabi obw'obwereere ku ndwadde ez'enjawulo. Wabula basooseewo ekitambiro ky'emmisa ekikulembeddwa mu musumba w'essaza ly'e Masaka Saferas Jumba nga wano wasabidde abantu okutwalanga ebyobulamu ng'ekintu ekikulu beekebeza endwadde bamanye bwe bayimiridde. Buli muntu alanga tonamugulako eddagala. Ne mu Buganda wano omusawo tiyeeranga bojjanjabi be bagamba nti gundi awonye ne bajja. Enteekateeka eno yeetabiddwako abakulembeze ab'enjawulo okuli minisita omubeezi ow'ensonga z'amazzi n'obutonde bw'ensi, abaka ba palamenti, bassentebe b'amagombolola n'abalala nga balaze obwennyamivu olw'ebyobulamu ebitali birungi mu ggwanga. Ensolo za tiriyoni 24 ez'omusolo gw'eggwanga ziragawa. Kati ebyobulamu biri bubi, eddagala terimala Malwaliro, gavumenti kyekiseera esale ku bajeti za ministries endala. Mu mbeera y'emu abatuuze baloopedde abakulembeze bano nti embeera y'amalwaliro ga gavumenti si nnungi ekiviiddeko abantu obutafuna bujjanjabi busaanidde ate nga basasula emisolo. Nze mmaze ebbanga ddene nnyo nga ndi mulwadde. Natuuka n'okuzirika ne banteeka mu mmotoka ne batwala era akaani. Amalwaliro aga gavumenti gonna mafu. Naye unosituka mu kyalo ntoze kufuna bujjanja n'ofuna pana gy'okomako. Nekira amalwaliro ga gavumenti tugendayo batuba bangi olumu eddagala liba teririiyo olumu ne babeera nga batuulaganya okuddamu okujjanjabibwa ng'ate olumizibwa. Bongeddeko nti amalwaliro matono ate nga gali wala ekibaleetera okutambula engendo empanvu okutuukayo ate nga n'eddagala teri. Tambula engendo mpanvu okutuula amanyi kuba obulwadde bwange obusinga bw'amanyi. Naye wano enamabaali tulina omusawo asobola tutuyamba ne batusobola okutuddamu amanyi amangi. Nvudde mayiro 6 naye nziza olw'okugamba nti lugendo silumenye amagulu gannuma ningaakammale kutuukayo ndaba obujjanjabi obutuufu. Wano amyuka akulira ebyobulamu mu ssaza ly'e Masaka annyonnyodde nti ebyobulamu bikyali bibi ekireetedde omuwendo gw'abalwadde mu kitundu ekyo okweyongera. Abantu baffe bangi gye bali balwadde naye tebalina bujjanjabi, tebalina na busobozi. Awo nno twongera okusaba abatuyambako okutera eddagala Malwaliro lyeyongere. Okutambula engendo ate empanvu omukwano bagendera akayi mayiro ziringa mu 3 ogende Masaka ziri mayiro agati wa 4 ku 5. Abakulembeze ab'enjawulo abeetabye ku mukolo guno ombadde ne minisita omubeezi w'amazzi n'obutonde bw'ensi Aisha Sekindi beeyamye ku lwa gavumenti nti bakola ekisoboka okulanga batuusa obuweereza ku bantu. Omuntu okubeera ng'ovuga emmotoka nga tolina kasero mw'osula dasitibbiini ogenda kuwa obukadde 6 lwa kutereeza butonde bwa nsi. Tusaba omulanga gwaffe bannalwengo gwe bakubye mu gutwale waggulu amalwaliro gaffe aga gavumenti nago gayambeko gabe nga galina eddagala lisobole okuyamba ku bantu kubanga tukizudde ng'endwadde eziruma bannalwengo ne bannayuganda okutwaliza awamu nnyingi.